Daudi Kabanda avuddemu statement ekakasa bye nabagamba nga bakakwata Namere. Statement nga bw'ogirabaawo ku mukutu gwa Daudi Kabanda ogwa X nga Namere amaze okwogera byayogera mu ngeri y'okulabula Kabanda nze sikutya ato. Kaakati munnange Kabanda atugamba nti kasita njagala mbikusomere era naye nga bw'obirabaawo kuba njagadde message njikuwe. Agambye nti kasita they danced you. You mean they escorted you for 2 days? Ekibuuzo kati nkinnyonnyolera kwegamba nti wayase yanyoose mu buli ngeri yonna. Toyinza tulima nti baakuwerekedde okumala ennaku 2 nga bakuwerekera. Yamaze ennaku 2 Namere, kitegeeza agasajja obwedda gali mu kwewoomya. Kintu ekyo nakyogeddeko ne ŋŋamba nti kati ali eyo era ali mu kujjula bijjulo mu ngeri y'olukako. Naye ate awo nze bano nga bwe mbamanyi kwegamba bali ready okukola buli kimu era ayinza okukugamba nti ako kokka ako kasonga katono nnyo kubanga akimanyi nti waakiri kasita abanga asigadde ali mu layini ey'ettooke. Munnange Kabanda wuuyo nga Namere amaze okwogera byonna bye yayogedde ng'akomyewo atubuulidde nga OSFC omukuumi bwe yawaanyisiganyiza ebyasi n'aba FCFC abazze okumukwata mu mmotoka nti obwedda OSFC mbu n'agikookinga n'agabwatula mu mmotoka. Kaakati munnange mu ngeri y'okwagala okunyumya firimu ye otulaga nti yabadde mu kikomanda ekyaddala. Kituufu ayinza okuba nga baamuzannyisizza ekikomanda ekyaddala kubanga omukulu Kabanda awandiise n'agamba nti kasita they danced you, you mean they escorted you for 2 days. Kitegeeza nti bwe bayagambye tebaamututte ekigo mbu kutwala ekigo baba kututte ku limanda babira bamaze kusomera omusango bwe tebaamututte ekigo mbu ye obwedda alina waali ng'ali safe. Ayinza okuba obwedda ng'ali safe nga bali ku mazongoto ffe nga tulowooza. Naye nabagambye nti oyinza okuba nga weetenda obulungi, weetenda okujjula ebijjulo ng'omanye ate boosi kasita boosi yaloza biki ebyo. Kakati munnange embwa za boosi ne zikukwata ne zikukako zijjulire kanate bwe zikujjulira definitely okukuba nga okitegedde nti ne boosi ategedde nti embwa ze zikoze eki zikuzannyiddeko. Ate oba okyaddamu okujjula ewa boosi oba okyaddamu oba tokyaddamu aba amaze okubeera ng'akola ki nga akujungulula ekibadde kikweyagaza amaze okubeera ng'akivulunga mu ttaka. Kati Namere yabaddeko obwedda byayogera bati bamugamba munnange si gwe asoose toyogera bintu ebyo. Nze nnina essimu ya iPhone erimu layini ekubibwako omuntu omu mu ggwanga lyonna Pulezidenti Museveni yekka. Essimu ya iPhone esente zagigula zizze akuba ku layini omuntu omu mu Uganda yonna era yekka yazina. Kaakati abantu obwedda bamugamba ne bavandimwe banne nga bamugamba nti munnange muvandimwe wonnaffe si gwe asoose. Aida Nantaba yaliwo mujjukira ka Nantaba kali ke yakola ka muzeeyi katambe kalina wano manyi mwerabira nnyo. Kati bamugaye mu Nantaba naye yabikolako ebyo mbu muzeeyi enjala ebaluma tebalina Nakasanja tuku tulina mmere buulirize nno muzeeyi tebawulidde ekyo. Nedda muzeeyi bagawulira kya mmere bali bubi muzeeyi. buulirize nno. Hello? Yes muzeeyi. Ye muzeeyi kiddemu bakiwulire. Kaakati ebiri mu katambi ako nze sijja kunenya Nantaba by the way kubanga oba byali byatta kuba byali byakinga ye agezaako kugula buganzi eri abantu naye
akatambi ekikalimu tulabye bannayuganda tukolera bitole bya mmere baali baagala byonna bye baaliko baali baagala kuwulira kya mmere era naaga nti babakoleko ku kyemmere. Can you imagine ne bakuba enduulu bannayuganda. Kakati akakatambi kaali awo naye Nantaba yakolako ku bujogoli obwo. Kati bagamba ono Namere nti munnange bavandi banne be bamugamba nti munnange ebintu ebyo byokola ebyokulabisa nti no Museveni yakugulira iPhone mbwera yekka yagikubako naye nno wano tandise okutabulwa sekulimba ntandise kasokedde ngambi mulungula ntandise okubeera nga ntabulwa ate essimu yagikubako yekka. Naye byatandikira eri nabagamba mu kuligita ekyankwanza awo nebaga kuligita kuno nabagamba mwategeera emboozi kuligita kuno nga sikwa nga kulina obubaka obwekusifu bwendabamu kabale ekyankwanza awo. Naye kati bigenze okwanfoldinga ayina essimu Museveni yagimugulira Museveni agikubako yekka kitegeeza ki ekyo nti ne mutabani we tagikubako Museveni yagikubako yekka. Munnange n'omutabani nalabye nga sebo abuukula bayitawo omutabani yabadde naye abuukula sebo nga ayambalidde kabanda amwambalidde yafunye eddoboozi yavudde mu by'okukaaba nalabyeko nga n'akatambi akamu ng'alina gayi gwayogerera poliisi gwakola ate nga mukambwe omutabani mukambwe waliwo akatambi wano mutabani nga naye sebo Kabanda lero nange kamwogereko naye si wa mpisa abantu ab'empisa siwe batyo bwe bakola ki siwe batyo bwe bakola kati lwaki ayagala empisa ng'ate etaziina tunuulira empisa gy'ayisizaamu Nnaalungu omukyala yamubeererawo Kabanda abadde alya ekyenkye ewa Nnaalungu sipiika Netanyahu n'alyayo ekyemisana n'alyayo ekyeggulo mwalabye komishona yavuddeyo n'agamba alina ne ba house gaalo ewa maama Nnaalungu be yafunisa n'embuto kuga abadde yabiyingiramu nnyo yali badde kyamukunkumula ne General Muhoozi yazze by the way General Muhoozi teyalumbya Anita ye yagambye bugambi wabaawo ali professional oli nga waliwo ebiriwo ebya corruption banoonyerezi yali badde ate ye Kabanda talina moral authority z'empisa eyogera n'akunkumula omukyala bw'atyo amukozeemu bukatyuni amukoze ekyamulemeddeko ensi ekusunga kabakadde n'akako kajja kukola ki naye kale kwegamba kale tubitegedde ebyo wayase mu ango zonna anyooka ye wayase anyooka bannange okuvirira ku top paka kwasembayo ono ali wumite ali mu kulima kakati tudde ku statement yaffe nti Namera ina akaseera katayogerako oba oliawo naye eno statement Kabanda gyakoze kasita they danced you mean they escorted you for 2 days kitegeeza nti ate abasajja bano kwegamba bo nga bwobamanyi tebayinza butakola kintu ekyo kyo nze mbadde nga nzija nti tebayinza butakola kintu ekyo kubanga babeera baagala ndowooza ogenda okuva eyo ng'ebibadde bikwewaanya byonna ogenda okutuuka eyo nga bayinza n'okuba nga baadde bakulikodinga basobola okulikodinga awo nga waliwo gayi waabwe ayambadde masiki nga zino abajja ati abaakuba abalonzi bannalukoola Kawempe North ng'akuli bize oba okyagira oti ne bakakusindikira ku ssimu cyuli ate oba okyaddamu okufenga nga n'omwami ono bakamusindikira cyuli ne tulaba akaabawo bukaabi bannange seere tezituukikako kyemmaze okulaba obugaga tebutuukikako olina okuba nga oli redde okukola buli kimu kubanga statement ya Kabanda yiyo nze sijja giwakanya kubanga ekintu kyonna kyogera nti ekyo
oyo tayinza kubasukka abasajja abo, tasobola. Wabula alina tubuulira ani exactly, kubanga tulina okumanya nti gundi ali ku ddala bweriti ye yakoze ekintu ekyo, kubanga n'okukimanya kikulu. Andaga